Yokaana essula 6 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Oluvannyuma lw'ebyo Yesu n'agenda emitala w'ennyanja ey'e Ggaliraaya era eyitibwa ey'e Tiberiya. Ekibiina ekinene ne kimugoberera kubanga baalaba obubonero bwe yakola ku balwadde. Yesu n'alinnya ku lusozi n'atuula eyo n'abayigirizwa be. N'okuyitako embaga y'Abayudaaya kwali kunaatera okutuuka. Awo Yesu n'ayimusa amaaso n'alaba ekibiina kinene nga kijja gy'ali, n'agamba Firipo nti, tunaagulawo emmere bano gye banaalya. Yayogera atyo okumukema ng'amanyi yekka ky'agenda okukola. Firipo n'amuddamu nti, emmere egulibwa dinaali 2, teeba 4, buli muntu okulyako akatono. Omu ku bayigirizwa be Yandereya muganda wa Simooni Peetero n'amugamba nti, waliwo omulenzi wano alina emigaati 5 egya sayiri n'ebyennyanja 2, naye bino binaabagasa ki abenkanidde awo obungi? Yesu n'abagamba nti, mutuuze abantu. Era waaliwo omuddo mungi nnyo mu kifo ekyo. Awo abasajja ne batuula baalinga 50,000. Awo Yesu n'atoola emigaati ne yeebaza, n'agabira bali abaali batudde, n'ebyennyanja n'akola bw'atyo. Bonna ne bafuna nga bwe baayagala. Bwe bakkuta n'agamba abayigirizwa be nti, mukuŋŋaanye obukunkumuka obusigaddewo waleme okusigala akantu. Awo ne bakuŋŋaanya ne bajjuza ebibbo 12 n'obukunkumuka obw'emigaati 5 egya sayiri. Bali abaalya bwe baalemwa. Awo abantu bwe baalaba akabonero ke yakola ne bagamba nti, mazima ono ye nnabbi oyo ajja mu nsi. Awo Yesu bwe yategeera nga bagenda okujja okumukwata bamufuule kabaka, n'addayo nate ku lusozi yekka. Naye obudde bwe bwawungeera, abayigirizwa be ne baserengeta ku nnyanja, ne basaabala mu lyato. Baali bawunguka ennyanja okugenda e Kaperunawumu. N'obudde bwali buzibye nga ne Yesu tannaba kutuuka gye bali. Ennyanja n'eseekuuka, omuyaga mungi nga gukunta. Awo bwe baamala okufuga essutadyo nga 25 oba 3, ne balaba Yesu ng'atambulira ku nnyanja ng'asemberera eryato, ne batya. Naye n'abagamba nti, nze nzuuno, temutya. Awo ne bakkiriza okumuyingiza mu lyato. Amangu ago eryato ne ligoba ku ttale gye baali bagenda. Olunaku olwaddirira, ekibiina ekyali kiyimiridde emitala w'ennyanja ne balaba nga waaliyo eryato limu, era ne bamanya nga Yesu tasaabadde wamu mu lyato n'abayigirizwa be, naye ng'abayigirizwa be bagenze bokka. Naye amaato amalala gaava e Tiberiya ne gagoba kumpi ne gye baaliira emigaati Mukama waffe gye yamala okwebaza. Awo abantu bwe baalaba nga Yesu taliiyo, newankubadde abayigirizwa be, bo bennyini ne basaabala mu maato gali ne bajja e Kaperunawumu nga banoonya Yesu. Bwe baamusanga emitala w'ennyanja ne bamubuuza nti, labbi, ozze ddi wano? Yesu n'abaddamu nti, ddala ddala mbagamba nti munoonya si kubanga mwalaba obubonero, naye kubanga mwali emigaati ne mukkuta. Temukolereranga kyakulya ekiggwaawo, naye ekyokulya ekirwawo okutuuka mu bulamu obutaggwaawo, omwana w'omuntu kyalibawa, kubanga kitaffe ye Katonda amussizzaako oyo akabonero. Awo ne bamugamba nti, tukole ki okukola emirimu gya Katonda? Yesu n'addamu n'abagamba nti, guno gwe mulimu gwa Katonda, okukkiriza oyo gwe yatuma. Awo ne bamugamba nti, kale kabonero ki ggwe kookola tulabe tukkirize? Okola mulimu ki? Bajjajjaffe baaliiranga emmaanu mu ddungu, nga bwe kyawandiikibwa nti yawa emmere okulya eyava mu ggulu. Awo Yesu n'abagamba nti, ddala ddala mbagamba nti Musa si ye yabawa emmere eva mu ggulu, naye Kitange ye yabawa emmere ey'amazima eva mu ggulu. Kubanga emmere ya Katonda ye eva mu ggulu ereetera ensi obulamu. Awo ne bamugamba nti, Mukama waffe, tuwenga bulijjo emmere eyo. Yesu n'abagamba nti, nze emmere ey'obulamu, ajja gye ndi enjala terimuluma, anzikiriza ennyonta terimuluma n'akatono. Naye n'abagamba nti, mundabye era temukkiriza. Buli Kitange gwampa alijja gye ndi, ajja gye ndi siremugobera bweru n'akatono. Kubanga saava mu ggulu kukola kye njagala nze, wabula oli eyantuma ky'ayagala. Eyantuma ky'ayagala kino mu bonna be yampa, aleme okumbula n'omu naye muzuukirire ku lunaku olw'enkomerero. Kubanga Kitange ky'ayagala kye kino, buli muntu yenna alaba omwana n'amukkiriza abe n'obulamu obutaggwaawo,
nange ndimuzuukiriza ku lunaku olw'enkomerero. Awo Abayudaaya ne bamwemulugunyiza kubanga yagamba nti, Nze emmere eva mu ggulu. ne bagamba nti, ono si ye mwana wa Yusufu gwe tumanyiiko kitaawe ne nnyina? Kaakano agamba atya nti nava mu ggulu? Yesu n'abaddamu n'abagamba nti, Temwemulugunya mwekka na mwekka. Tewali ayinza kujja gye ndi kitange eyantuma bw'atamuwalula. Nange ndimuzuukiriza ku lunaku olw'enkomerero. Kyawandiikibwa mu bannabbi nti ne bonna abaliyigirizibwa Katonda, buli eyawulira kitange n'ayiga ajja gye ndi. Si kubanga waliwo omuntu eyali alabye ku kitange, wabula eyava eri kitange, oyo ye yalaba kitange. Ddala ddala mbagamba nti akkiriza alina obulamu obutaggwaawo. Nze mmere ey'obulamu. Bajjajja bammwe baaliiranga emmaanu mu ddungu ne bafa. Eno ye mmere eva mu ggulu, omuntu agiryeko aleme okufa. Nze emmere ennamu eyava mu ggulu. Omuntu bw'alya ku mmere eno aliba omulamu emirembe n'emirembe, era emmere gye ndigaba gwe mubiri gwange olw'obulamu bw'ensi. Awo Abayudaaya ne bawakana bokka na bokka nga bagamba nti, ono ayinza atya okutuwa omubiri gwe okugulya? awo Yesu n'abagamba nti, Ddala ddala mbagamba nti bwe mutalya mubiri gwa Mwana wa Muntu ne munywa omusaayi gwe, temulina mulamu mu mmwe. Alya omubiri gwange era anywa omusaayi gwange alina obulamu obutaggwaawo, nange ndimuzuukiriza ku lunaku olw'enkomerero. Kubanga omubiri gwange ky'ekyokulya ddala, n'omusaayi gwange ky'ekyokunywa ddala. Alya omubiri gwange era anywa omusaayi gwange abeera mu nze nange mu ye. Nga kitange omulamu bwe yantuma, nange bwe ndi omulamu ku bwa kitange, bw'atyo andya aliba omulamu ku bwange. Eno ye mmere eva mu ggulu, si nga bajjajja bwe baalya ne bafa. Alya emmere eno aliba mulamu emirembe n'emirembe. ebyo yabyogera mu kkuŋŋaaniro ng'ayigiriza mu Kaperunawumu. Abo bangi ab'omu bayigirizwa bwe baawulira ne bagamba nti, Ekigambo ekyo kizibu, ani ayinza okukiwuliriza? naye Yesu bwe yamanya munda mu ye nti abayigirizwa be beemulugunyizza kino, n'abagamba nti, Kino kibeesittaza. Kale kiriba kitya mmwe bwe muliraba Omwana w'Omuntu ng'alinnya gye yali olubereberye? Omwoyo gwe ne guleeta obulamu, omubiri teguliiko kye gugasa. Ebigambo bye mbagambye gwe mwoyo, bwe bulamu. Naye waliwo abalala mu mmwe abatakkiriza. kubanga Yesu yamanya okuva ku lubereberye abatakkiriza bwe baali, era n'agenda okumulyamu olukwe bw'ali. N'abagamba nti, Kyenvudde mbagamba nti tewali ayinza kujja gye ndi bw'atakiweebwa kitange. ab'oku bayigirizwa be bangi kyebaava baddirira ne bataddayo kutambulira wamu naye nate. Awo Yesu n'abagamba 12 nti, Era nammwe mwagala okugenda? Simooni Peetero n'amuddamu nti, Mukama waffe, tunaagenda eri ani? Alina ebigambo eby'obulamu obutaggwaawo. Naffe tukkiriza ne tutegeera nga ggwe oli mutukuvu wa Katonda. Yesu n'abaddamu nti, Si nze nabalonda mmwe 12, naye omu ku mmwe ye Sitaani. n'ayogera ku Yuda omwana wa Simooni Isikaliyooti, kubanga ye yali agenda okumulyamu olukwe, newankubadde yali omu ku 12.